bwe bamala okumbonyaabonya ne President Museveni natula naye ekintu kye yagamba Generalonda n'amugamba task ya muwezi nya General Kyandanga Major Brigade Commander PGB yamuwa task ezi eza Gita nzimanyi iwe tusanga Kyanda aseka bwaba mu wallet n'akwatayo zampa nanga Gita kasobulamu webuli ali ku bulamu ndi abulamu obulamu babulya yamugamba geno nonye Bakadogo bonna mu maje gange batwale jinja obawe captain bagende ku OBC singa biri mwena Bakadogo bonna bagenda ku OBC kisibi wandira byene Gita wano katenze yampa Major kitegeza kati nandi badde ndi brigade ngaba kano bazewa antire wansonga kintu kya Bakadogo twandijidde mu format endala twandijidde mu format endala era Bakadogo bonna babaze wano tewandi balabye kuba muntu yandi badde reference kano ngajja kola kiwano avuga landi kuruza kanafe twagala mu government eno nga president center na kuvaako tuberere organized tujukirwe buli mwana afune emidali je olide entalo ze twalwana okutwala butwazi bakagame ejo midali yolanka machinery tugota naza country and fought government ne mujikwata conventional war ovudde mugolira war ogwo mudali yolanka tugenze kabira atuse ezolanka lakwena lanka konyiranka ne abantu bayingana mu rubiri bajje ba civilian mu nsiko kano ekibuzo kyango nakiddamu inze navayo Gita ng'omumuli nga President Museveni yagenda mu nsiko n'akoleza omumuli nange nakoleza omulimu gwa Bakadogo nga ndaba twerabirwa bo beesiba ku kimu twasoma nja tugende mu maje gano oŋŋambe nti bano Bakadogo baasoma bakola kino Mwerango ali bombo mu finance gundi Emma Kyaruhanga ali mu byaligo prosecutor kano abo yulake ate bave embalala beteekamu ssente okumalayo certificate zaabwe eza law Kasumba wuli wali abadde honorable we mupiwe bujenje lieutenant alonda yagano mukuza n'agamba alonda ompalana naye amajega mwenjagale kanze nasoma n'esomesa law kali wacha ina advocate sente zaafuna zisingane jeno zaafuna maje omwezi ogwo olira ye yasala amagezi ge kati fe Gita abakube mundu kusazo tulye masasi ne mundu bazinjako deri kugombolola kati nkoleki mujayi Museveni we yayu Gita abuuza nti emyaka 38 mubaddewa emyaka 38 lwaki mulajana kati tubaddewo oyo yagwenjagalo demu tubaddewo mu bulumi nga batukotogera nti ebintu by'ensiko biri classified era bwogenda wafande kulaije anti yekakuma mateeka akugamba nti ebyo bintu nabyo byogera tebikkirizibwa batukumira mu nsuwa kakati nze bwe namanya nti enkumbi twagireka mu nsuwa kati masasi nenganjala bankube sasi nga njogedde nja kutegera state gye naleeta yenzise nentandika omumuli nengene wasekyoleko nanga ne Gita tebatutte konzi batutte era tukyogera nnyo bwe tufa state nenga bye twogera bye babiteekamu olide kakati ono kunamira abantu ono gwe bawadde bwala DC singati yakunamira abantu singa bamwogerako kisa kya Mukama naye kati yerwanako no nakikola kubanga nalabanga tumwine mumwogeddeko bibi byerere yali taatawe tumwine nze nali makindi mukomera omanyi yasiba omwana just muleka ku hoteli afa ntongulira mmere namusibe emyaka 2 ne bamugoba maje kati oyo omwana tumwine bwe yafa teyasalako enkoko oba ejjuba nzoli yafa bufi mu nnyonyi nenywe ecupa z'amazzi 2 kuba yansibira bwerere nasanyuka era nenjagala singana libwero nanigenze paka lukungiri nenkwata lobu wange nensiga mu maaso amaziga ne gajja ne balowooza nkaba nenga nja yakulaba kiridde kati ye Gita myaka 38 nze Gita nze navaayo nentandika mu muli guno ogukutta kati mukulu kisubi nonnegattako Bakadogo mwagala ki lwacha tugamba mbadi lwacha twagala kani lugaba neka tumwagala kusaazi no lwachi one thing mwana wa muzeyi true communication yeri ize nyone muzeyo mugamba there is this group Gita-Musoke chairman bagamba Gita yafa omulimu gwe yakola gwali gumuwesa Major naye alese ne bato banne kano afane kano gabo yogolaba nabadde ko ya force omusika nangamba nti musajja alese system abuuza n'okubuuza nti up to now you on that rank when did you join the army 83
kati ndowooza olaba is a leader. Mbadde kyabadde tasobola kukola lwaki mu nsiko teyaliyo, talina bulumi, yasoma, is a great teacher, a general, yalaba ebintu byakumukeeka. Neffe tulina obulumi ddala kintu kibi nnyo mu magye kisubinza okusaluutinga nakusoka mu system. You have to call me a senior. Kyova olaba waliwo mu magye gali modernized, nyinza okuba nga si ku rank yennene naye waliwo privilege gyenfuna as a seniority mu magye. Tekiri wano eya training ze gwo n'ava e Kalama afuuka sergeant n'afuga Gita. We mugusawa wano omwana nali mu kkomera e Makindye ne baleeta officer yakava e Kabamba ayambadde jinja limu bataddewo sergeant pirika wansiko nsekere zaamuluma dda. Kati officer balina we beebaka odala officer odala sergeant ye n'akola ki n'alotatinga defense. Kati ono ali ku signal alokolo saina 01 how do you read them over afande iko kalamu lakini wewe subiri wacha nitakubrief wewe odala sergeant tatu gezigezi yako alete bya cadet odesa namgamba afande nitakujibu najja kole dio naji switching ye nakola emirimu je luvanyuma sayo ngamu nagenda nagamba jamba afande jamba wewe nemkubira radio no switching off we namga afande wakajja mu maje fe tubaleka naye tuli in experience kati bili ebintu tojja kumbuuza buli kimu otuse kwamula otuse biki manye ekyo kukola nti waliwo ebifo vaite bye no checkinga amula eddwaliro mulimu afudde simanyi biki simanyi mbimanye ebifo n'obulinzi nembu checkinga kubanga ebucha ngamula bagibye fane batusalako mitwe naawe fetu maaso g'ekibinja kino ne Museveni yakitegedde febe odale wano kyovula baba wane emmotoka yammwe yaddute ne kale bakupanga odale officer mu magye tena na mmotoka kati mukyala wange baba agenda kuzaala kamukwe odale officer mwetika ku mutwe ebintu tebabikola ne format bampadde odale emmotoka yange eruwa bw'ogiclaiminga nga basiba we olugezigezi wewe onaomba gali dute truck ino kubeera wali n'amafuta go ko lwensi yako n'akadomola kamu kutita n'entundako n'ennyo okumata bubbi ate bubbi buli muntu wafunira kakati so emyaka gye twogera nze nakukoloweza omumuli n'enkunganya bato bannange emyaka gye twogerako 38 ogamba nti mubadde musibiddwa emimwa twasibwa naye nze president yayogera nga ndi naye nkyakijjukira naye kati kuno kwogera bwogezi kwe mutandise action tukola action bagamba nti mudimandinga ki ebbanga eryo lyonna tukola action no mudimandinga ki ebbanga eryo lyonna kubanga omwe asuubira nti ebbanga eryo Gita-Prt oba wava mu magye ng'olina emyaka 2 oba 25 oli asuubira okuba kati ng'oli mu 5 asuubira emyaka 25 egizeeko ng'olina bye watandika okukola ebiki waliwo atandika kati ntandika obutembe nga sinale emitwalo 3 ntandika osama empungu ngende wali ebwayise ensonga lwaki nkubuuziza nti emyaka egyo mubadde mukola President Museveni bw'alabanga oba amekomanda kati aliko oba afande Kayanja Muhanga oba afande CDF nga ye alaba nti ffe Kerere yaffe twogera bwogezi ye committing yesaddaake nga CDF akwata kakadde akaaka abagambe kana akakadde buli muntu agenda ayiye embeera lisiti yammwe ngifunye njirina nja gitwala president naye oba manda ensawo y'amanda sente mmeka nti mitwalo 10 genda otandike n'ensawo 10 olira bakirumira baabo genda mukwagalana group lo simanyi oba bakolako interviews abakwagalana buli omu agamba nze kalungi natundanga wuzi nze natundanga manda natambuzanga bigere paka Busia nenkomawo ne wuzi zezitunga engoye namugaye wajja obugagga mama Fina gamba natundanga buveera kati ndi mugagga awusigalo nantuma omuyimbi agamba nze nakundi mukomba box buli omwali najenvuddewe naye ngolaba kati nantuma bwote gwe yali mukomba box ati kati bwote bwoli nti ye kati n'omanya bwali kati fe twali baana bato ne tuleeta government ne tujjamu amagye agali gatta abantu twakola mu 92 nga n'amaana lweso yagambye nti emyaka 6 baali bagatu baweeki ye yava mu nsiko yali akoze ekyo mu kapiteeni era yagambye nti singa yawumuliraawo era naye yalibadde saawa eno kapiteeni yandibadde ayogera bye twogera
walaba Kano Nadduli ng'ayogera nti baatuyisa bubi nsula na mu nnyumba ya bupangisa muganda wa Nadduli ebweyogerera awo nabiraba lwaki ayogera mbeera yali mu medical anabba ddagala lya ddwaliro tewali asaba President Museveni amuyamba amweyo ku ssente azimba akayumba aliwo gwoyogerako muganda wa Nadduli buli muntu ayita mu mbeera oyira waliwo madamu Agnes Musoke ize meja ali mukasabata maweje gubatano nga tuwamba makinde omukyalo oyo yabonabona neranka twali naye kiraka munnaffe ne bamwa luteni n'abeera office awo muri kodizi bwatyo nadda mu women nafuka captain naye ng'omanyi nti nno averuzirawo olusinga atambuza bigere ng'ennyota zino azibiseeko sweater twali banaku muleme kulaba zino zandi kuruza ne mulowooza nti amaje gali mamba zino nti amaje twali bubi kati akola bombo alina okugenda deire bombo naye ng'atambuza ebigere najja ku State Square n'ayinda ka bus akatwala abantu ebbomba akaki akaduty truck ne kamuza n'atuuka awo n'agana ejjita n'ezintu seruzira siina office agamba sergeant ne mugana yafaani mbaddemu n'ebbiri wano kanzikuwe ejjita onyambye kubanga sijja kubba ane tajja kubba olufamireeka anti nkulaga gitwava kakati afadaji nenso bambi nakula nafuuka meja nakula nafuuka kati Nalweyiso bwavayo nga bamututte kazini amututte wakonya amutte ne babawe ebifaawo director bikyambi omene bichi afana Nalweyiso okujjawo naye yajja kumiranga yajja mu bulungi ali bamututewa kazini ye yatambulanga mu barracks nagamba wekiwanuka wewe tumbu yiyo obyenye mmere ya maji kazini ageze olubuto genda brigade commander afande nga sina mulimu ndi director records kubanga waliwo chance okuba director manyi oyinacho gyolaga ku level endala we hand over kwa mpaji waliwo mukazi bamuyita mpaji brigade ya katali moya force hand over kwa mpaji nga kiwano kalowooza byakusaaga manyi eri mu office ame commander abalaba routine za documents alaba Samu Kiwanuka lakala chief of staff kujja ani Kiwanuka Charles director ani yabumwa namujja kodda anti kyobola okusomya nnyo kirungi ate erudda kibi abatasomya ate ne bakola ebiriyo mwende sai mufanya handover muwe mpaji bayitawo musulu emisinde balakala Kiwanuka bamusanga wali handover zenali manya fani kazi ni asaga yangamba olubuto lwange mbulutambula lunyenya Kiwanuka bamujjako kati ngeje nali mu net ya chief of staff bane nga nsanga Gita abakule nimeti wakulemu mubansinise ntunga mupigireko kangende naye yagenda bubi naye ate kati musanyufu kubanga yafunamu abaye akatuka muzaina amobwa ambassador wa Sudan era apartment gyazimba agamba Gito laba budola bwe nafunanga sabba Kiwanuka asanga Nalweyiso captain anga akela bambi kuveyo mu jasula atambuleka mu barracks banga women wengi taina mulimu ayinga naye musibe ebiwala biri bwabyo nembe amabere gafu kadda socks naye abirabanaga bine ebiwala bambi koyereki nga biri yao obwana naye mulwaki muzala nnyo na atambulo na kazini yali atambulo pamwidanga kijaluba jamba afande wena Nalweyiso wewe lugambo yiye mezidi kwako yamanyo lugambo baba amkaza ko lya lugambo okay lakini Nalweyiso mbona sijewahi kuona bibi captain mwenye amekufa dead body ya captain bibi yecha alese ngaga tena na sirabanga ko mulambo gwa captain mukazi mu majego nage enkoze uva mu kinana tena afande na munagani afande funga vintu yako report tugumu konya kuwe nigone kwa bode yako alabe ku mulambo gwa mukazi Nalweyiso ngaloza byakusaaga Nalweyiso nagamba yeye yakyukirawo natambulanga ddayo mpola natukanaga kazini bwatu bwankoze nasiba pekeye na reporting ekitugo order yani ya mikomando by chance obamuzayi yale abachwezi bamuchweza Nalweyiso bamututteyo enyonyi gugu nga ne division command group amanyi muzeyi nagwe ekitugo pa navaamu nagaba basirikale mukuje nga ina kyanonya manye bwakola ebintu byanonya intelligence ye
division command tamanyi naita abasirikale awo alaba Nalweyiso agwirana jamba afande mwala wange nawe oli wano ndi wano afande okay mzee nasoka yogera n'amagye bwamala okwogera n'amagye pa Nalweyiso ngayagala kwabika jamba mzee naye omuntu gwe twakwatanga lebo mbu yandete nokonya nzite nani nti ame komanda kazini nti ye sasa nini mzee mbadde wale bizubi njala mumalirize nava ne kasavayo bwentyo biki afukamidde ku ttaka mzee amwala wanga keso kuje nakase tutaona maneno yako mzee nali nyere kopiti Nalweyiso yafudde ekibali akifunye sisigala wano kuma cha basi pa nagoba 2 count nalwe etwa mzee yawadde order Nalweyiso wacha kazini wacha andi kazini tatwagala mzee kuva mabega kuva musiko Nalweyiso tatwagala kazini tatwagala antu abakwata bukwasi balebwa abyo bireke now from today you are my advisor on welfare Nalweyiso ayingira ku Uganda kirabo olaba ndozola abantu webajja kati nze Gita okubera ku kamera nawe inajondaza oligamba Gita not omulabo oyo bamwadde bwala DC era singali sneha Gita nze mukubidde ekikopo kaninde kale kisambi kyente kamutunulire Gita oyo obalizo omuzigo nandiguziza Gita olira enandiziza omuzigo kubanga gwo kikoze kakati balabwara DC kati bayis Bakadogo bonna babawe bwa deputy kale bafunengayo bukadde butano bute bakola assistant obate basoma banawandikanga Yisu mu kifo kya Yisu bawandika Yisu wanula ikobulanga kakati nkulaga ekintu kyobuze ky'emyaka 38 nze nakolezo omumuli guno ogutuuse ne mwaye command kubanga ne bombo bayogedde Gita adyeyo ne Bakadogo 5 tuwulire ebirowoozo byoli ebyoli gwe wayingira ddi nayingira kyana mugumu lankachi sergeant gwe ntenze nali lieutenant nali unit commander sefari yangoba nze natta Jesus mu Bakadogo benina buli omwe alina information gye yakola mu jerino nga letusiza NRM weri okimanyi buli omwali ekyomuzinzi ekisana president agamba oyo muwadde brigadier oyo muwadde kano oyo muwadde major oyo muwadde kino mwe bawadde captain mwenna kati ngabani abalinake ebyomuzinzi kampuliro oyogera Jesus ife Jesus sekitoleko tetumumanyi sekitoleko bwe tuva mu nsiko president Museveni nga awamba yali bodyguard bwe batira tata we ku myaka 9 tata we bamutwala ku kyaba nkutaddanga kati nyinzo jambo muzeeyi jambo tata yange bamutwala ku kyaba nkutaddanga nkole ntya muzeeyi muzeeyi addamu oti mayibayizana kweli mu lulimi bamutwala ku kyaba ani yamutwala yali yebye mu nsiko ye waatali yali afusa aduyo sanga ye waatali yali mu lukwa chief nateka we 15 mu luwero omuntu yenne yali mayumba 10 aje angame nali mayumba 10 nzimuwe collaborator tu UPC party tujaulu lumbugu kati boyogere ekyo serenje ga Gita alimba ebifete twabikola abalete ne ku kyalo kwava serunjo jaite mayumba 10 ayite mu lukwa chief kubanga ino soko no sanyawo ki kalika group ka government fe twali batuju tutuke Kampala no kufuna obuyinza nga tuli basanyufu tutuse kuki okutema ateme ensolo naye wali twali bayizi so oyagala kungamba nti singa sekitoleko agenda mu maaso ga president namugamba nti tata wange bamutwala kutya abankuna kati taddanga ekyo kimuweesa okubeera president era ajja kubuuza bingi ekyo kimu ekyo kyamuzadde taata we 2 president Museveni inze nali naye ku radio Uganda ng'olangira ntukutte government is it true bange mutakyabijjukira nzo omukuba Bakadogo noyingira mu Red Channel nga nze ndi mu green nkulaba bwenti nga fe tugadinze president Museveni jukira bulungi wali ogaba ebibinja ebya NRA wampa okubeera commanding officer 38th battalion can you Rugaba, is it true? Can you cross check for me Bombo 38th battalion 1988 can you cross check who was the CEO sekitoleko
He was a battalion commander. Yeah, I replaced Muhesi. He's a major general now in Chiruhura. Muhesi, is it true? Yeah, I replaced his secretary course. Secretary replaced me. CEO. But yeah, Likuchi? Major general. Major general. Secretary lieutenant. Lieutenant, alonda bichupa. Kati bagamba mateeka n'afuna lawyer n'agaana aliko commanding officer w'ekibinja maje navaamu si bulungi nkirayiminga commanding officer alina kubala nkati lieutenant colonel tagifuna ati mateeka katuyite mu mateeka Mugisa muntu major general yaliko army commander wa maje ga NRA asana kuba general bali awo beebase yagalodde mbabu anti yonna manyi kakati na SARS bantu ala Moscow nga n'emyaka 10 ng'omwana omuwala n'enwana n'ensuwa buli kimu ng'omwana omuwala bwe yandibadde n'enkozesebwa n'enzaala abaana mu bakulu b'amagye be nasanga mu nsuka abayeekera abasajja abakulu bantulugunya n'enkwata gavumenti n'empamba barracks y'Ekololo nze na SARS n'encommandinga paka lira kigero okuva Ekololo. Your Excellency, I deserve to be an officer bamwe major. Aha bisaso afande nze bisaso nayingira amajenge n'emyaka 8 ate bonna naba trainings njalabo yimirira secretary yes sir lieutenant nayenza di chairman nze njogera wali nze spokesperson woko muwanguzi obuyinza wabwewa nabwewa buli kimu wa chewa mpita anti njala buli baleme kuloza anti Gita yogera bya bulimba coordinator gwe PRO gwe buli kimu tukyazimba kintu munsiko muzeyi yali omwogezi wechi interim tegwako muzeyi yali omwogezi munsiko labor leader ye mwogezi yayiga sente Kenya gwe tolonda yoka kiiko bwe twatuuka kati ogamba nti sekitoleko ye deputy ate byenjogera tebajja byogera andi ajja kujjana ayogere kulayija kuba essimu nti Gita bamulete naye nde Gita bansadda akadda nkokonjerwa ononkola ki era nkubuuza nti afande onjagaza ki ani akwadde essimu yange afande mbabuuza nnyo ebibuuzo ani yakwadde ennamba yange wajjukidde oyogereko ne Gita akatambiko kakola kansanyusa wayogera ku mukama wange Katungi omanyi yali kojja konze we bali kusiima naye siina manda n'ateekako gumu mbasi maze kakati naye nga byonna mu kisago kakati nze nkulaga ekyo ky'emyaka 38 nze najjayo ekintu kino kimanyike olidde teri muntu azze wano kababa batesero njoji kabe Seddunga bagambye abaana abato twabayina naye Seddunga aleme tulimba teyali migadde teyali katagwe teyali wobulenzi yali wabwe mu kitundu kyewaabwe ebyafa ebirembo tabimanyi bw'omubuuza watambula okugenda ebirembo amanje twakola ebirembo amaye kyali emasindi teyali mulwanyi bali bantu bakunoonya mmere bantu bakunoonya butimba bwa nsiri bantu bakunoonya maliba gante gundi ayina ente afande kyande tuzireete mu mwaka papula eyo contribution sebo okukulwana eyo contribution gwokimanyi mu maje obaje otambulira ogenda okunoonya emmere mu maje omuntu akola mu logistic mu maje mulimu department ya director of supplies chief of staff mu maje ye mama wa maje niyo muntu amulaba ng'ekyo okusaagasaaga era president gwabuuza Yesu amekula azeyo Keni na kapiripiriti CDF amubuuza bibuuzo bye n'alifaalinga kati chief of staff yogera nonsense gende Makindye ndikwerezea ensawo 10 zigende na kapiripiriti ku operation olaba ye chief of staff kana yayina emitemu director supplies ayina abantu be wali director logistics bali abantu bali ogolozanga batakola nenga bakola nengo munene nnyo bakola ki bakola maje kati bana aba Seddunga nabo bakola sebo era singa maje singa bakano so emyaka gino gyonna mubadde mutambula butambuzi mu bulumi buli muntu tewali kye mwekoledde buli muntu yerwanako yekka mbaddewo ntya kisubibwa mpe ebiri nengula amanda nendye ekikomando nengenda nebikka ku mufaleso gwange gwa inchi 2 olide nze kisubibwa nkutuka wensulo okaba amaziga noga Gita osula bwote nkulaba walingo ojikumu gwensi yo nekulaba osula ku inchi 2 kati nkole ki kade net yange yayulise natunzeko bikwazo nabadde nyingira nenkayuza kali nayo ogenda jingulira sinyika sanvu kajigule net kakati uliriza nze Gita olabye ddanga omuntu yatandise okwezimba jjo kati omwana nga ankubidde ali kalangala yavuga binala nga tata amaaso gankwata nze siraba kati nkole ntya ne gwakubira essimu sinadde omutwalo what do you expect obo bulumi buli wano kati bwe bunnuma wano nga buddeyo wa Museveni nenga nedda Museveni
ddala oli feya twandibadde bwe tuti omwana n'akubuuza nedala tata mwalwana laba Land Cruiser omusajja ajjo yapaakinzaawo mwavuddemu ebyana binyirira bago mwe temwalwana Museveni yabafera president wanga nfere choka president Museveni yali mufere yali kumulamwa atenze manyi mwe mmanje mwali yali kumulamwa twala biradela nga bali kumulamwa anti kati faba mtu webuuza byoyogera byaliyo tebyaliyo obulumi bwe bukwata kati nga kisubwa kubaka ebikonde n'ogamba labada yankuba ekikonde kikyayoko butu obukozi obuvune buttuse wakiwulira naoga yansabula nera ko obuvune buzzeemu nali manyi byagira naye ndaba mpulira kati mwana yansabula oddayo emabega kakati ffe buli ekitutuukako family kubanga batugamba tulina okulabira batata bamwe family zammwe abaana bamwe mwabajjasi bennyini ani gwe bali balabiridde nze nalaba president nenzija no ku parliament abali bakolamu bonna mbamanyi nenziba ebibuuzo nenyimitula bwenti manyi nze nziba ebibuuzo mango nenda bazirisiti nembuuza ebyo biki nti bano betusponsoringa okukolaki bwe basoma ani abasomesa State House natwera sitamahansi nengamba ng'abaana baffe tebaliimu tomu nangamba Gita byo bireke munnaye era katutwala cheke mu masomero ngenda Lyantonde ngenda Kabagundi gundi Kasunga Nyanja ngenda wa konzo zigabe nti sente zasasuddwa nti State House isasula njagala ogende emigadde ondageko omuntu yene ali sponsored by State House omwana wo mulwanyi kubanga waliwo abantu betutayogera bafa kinana mugumu kyanamu ebiri abo nga baba kubira ebuwambo bamba simanyiwa nakasajja simanyiwa abo twaziika ngambwa family zaabwe ziririddawo nakubidde ekyamasomero nze nakolanga mu masomero nebye nazuula mbimanyi nakati amajegenzo obwaterateeramu juzi muzee babadde kole abuuze afandeerwe Lupita tell me don't talk generally amasomero ganga agasooka nakasongola Masindi Jinja gakola gatya anti you know excellency we have now build tell me the other schools nabimugamba amanche nazuula yate gasoma jawo olete wano ngambe nti okoloka lango nti abasomera mu masomero g'amaje mujje bakubira ebizibu basanga mu maje musomero okay ye muzeya amanyi bikola so chenjagalo genda ko kati esebo wale circulation nga tumaliriza esebo nti mbeera ki bangero iyo jogeddekaawo naye emyaka 38 gye twogerako abamu balowooza nti mwali badde mwenyigira dda mu programs ezo gavumenti zeeteekawo ngezaki kasolo tatumanyi kasolo ngazoyogera toyinza kungamba PDM ngende njiyingiremu bana bagaggawale General Salim Sarafu bana bagaggawale yansangawo ku parliament nemukanga nemugamba afande Salebe twava mu nsiko mwatwerabira akyuka bwatu nani Gita Gita come here sigo wawona okutibwe Kongo babimanyi batula maika bani ne bogera issues nze Gita manyikiddwa nangamba okulaki wano konze nzijano kusabiriza laba bwenfera tambuza bigere kuva migadde nakwatano mu nsawo yayola bwati ngende kwala mukakadde bayola buyozibo nembala ebyebiri bya green nengamba nabade sigana kujja Kampala nze natambuza nga bigere nengamba numbe butime numbe rumu butime na ina musayi mugamba twawamba okutte pistol ngolaga abantu boti mbugo lwanye nnyo ne pistol n'envize ezo tezivaamu sina sente mpa afande nkumanyi mwali PC nagira bwati yasika ya abiri kwa gabo nti wemba kola bwemba ndio myaka 3 muna wizo Gita abadde watya Gita ndoza mbego abama ndimbego wa president nze mbego wa Museveni kuki program zino zezitekebwawo lwaki zo tozettani kasolo namuwandikira lwaki temuzettani nawandikira kasolo nengenda mu office ya Minister of Finance bangano mulaba nengende ebweyoge egundi jasula ebuwati bintu ebyo tufune ku sente za ba PDM bijja eri joli PDM byakubyalo kubyala ni atumanyi wana atumanyi ye Museveni mu byalo tebatumanyi era batugamba mwawerekera mwanyige PSF ebintu bikyuse mu Uganda mbutwanyige PSF no mubuze ekyo kijiyo mwanyige PSF kintu kyali kyammwe kintu kyaba nankole noga ndi Muganda kyaba ki tuddayo mu obote olabo bwakuzaayo kintu kyammwe
Labi olokazi zona zirimu abasajja banyirira abanywa banyirira nga ba baby banywa mata. Ekyo kye kyamuwe kino ki. Mwawerekera, mwali madala. Noga nkwate enkumbi mukubo omutwe n'omulekaawo. Gwe n'okiteekaawo. Kwe gando zolabe njogereyo. No biro bulumi. Noga abo benchankerewa akalirugaba. Nenga bajja wewe nataka wewe kuna appointment. Toka hapa. Noga ate nabo adui. So programs muzeji yateekawo okuyamba ba veterani be abensko mostly wero welese creation ekulibwa afande sale eyo welese creation gye mulaba ezimbibwa na omuntu ogu yatula wansi nga Gita na drawinga ye Major David Kibirango mutabani wa Kaseera muganda wa Mpima ogu n'abale ekibaloki proposal mpola nagaba officers bana abakadde abasinga balwadde sirimu bagenda kufa bubi tebalina bwe bali abantu nga tebalina yadde akayumba kubanga twafunanga obusente butini leka nkubulire abantu balaba kati twafunanga obusente butini ne bo officers nga twelisa nkuta fena tuli wali akiwunga wali bwe kajje wange officer najja jese nakula pamoja netunyiga omunyigo n'okubamu n'ekituli n'oyula bwoti ekijanja n'ogira kati banga twabigira ku bacholi nga tuli bubi Kibirango n'agende wa muzeyi kubanga mutabani wa Kibirango oli yannyo mukwano gwa muzeyi bajjanga mu nsiko n'akola appointment muzeyi na Kibirango wange let him come bwe yatuka n'asuula table wali n'agamba muzeyi nze wano lwa kintu eki twaga kuteekawo ekintu kye bayita okuyamba bannaffe welese creation kyaki kya okusimba emmwanyi tulage n'adize yebbye nnyo muzeyi n'agamba naye n'adize nange ngicomplaininzeeko gomanyi nti muzeyi bamutwala egomba ne bamulaga emmwanyi z'omuntu nga waka bataddewo pick up ebyo byawulikika nnyo nga n'adizi kufera bafera president eyagenda mu nsiko nga n'abamufera tebaaliyo kaakati muzeyi n'ayita sale kam yabayita mangu nnyo alo report hapa general report hapa Salimu Saye n'azivuga awo speed kyovola abavuganga babbi baba bayise jambo so Salimu Saye there is this proposal Kibiranga has drafted but I see it will help the army welese creation agambye buli muntu yenna abeera mu welese kusiba mwaka motoka bwaba awumudde agende nako kakusimba mwanyi bu pick up bubuno yategedde quotation yaabwe babutunda bati era bugulibwe bwe buno bola bolebeke namba za bbulu naye mbasange bawusombesa musenyu bazimbye yakafula tractor lumuna musange mugana yafande motoka za muzeyi muzoonona kati tukole ki ye chance obutafaali buli kulibugira boti bazimbye bafuna obukadde buna microfinance ya kusamu kutesa ye basasula mo cash mubira bakusimu awo temumanyi weri yiri wali bukadde bunabuna officer afuna omusala kumpi ali mukadde musanvu olaba feba kisaati tetulimu mu program eyo so bobaji drafting amwete mwalimu baatakaye ba officers ne bwawumula amaje asigala wali afuna abote buna kyenvanja ya lumutu gendeka wafande mwanguzi wali ku kanyanya chebanda walaba wali kawuwezo akayumba bakagula kabwe kasako kabwe leta bukadde bunajja ko kamu bakale bagula akazimba kabwe kati bibakoerawo byonna project zaabwe bikibi bya sako byonnaawo n'afande kayula yakayingira naye mwali kakati fe twasigala bbali ero lyakubuuza jirwa kyogena mwelese creation nkole yoki kyetegeza nakunoonya genosale nkube kuba ebikonde eggulwawo nyingirewo nkube enduulu genosale nasuze wano wayita huyo mtu anapiga ke ikazimu nti Gita-Musoke anti nakozesa biyekera otuuke ku kyoyagala mugambe nze nnyamo nteke mwelese creation so kompe yawa ananzimbe akayumba na wali enfune bunabuna kale Gita nani yakujja maje koze ebye ghost byayeto obuzo bimanyi kale alo CDF Gita-Musoke I have given him captain weka yeko welese creation awo order ziteremuka nze manyi anti njogera itawe yagaliza bana anti bibe bakuru kati njogere ki ngambe nti bampe kopolo manyira ze kati nze byagita bino kugenderako ne ranka sabo siri mutini ate kati onfudde kyendi toli mutini naye ate lwakite babikuwa anti kati bakumanyi lwakite bakuwa nakola kakati olaba kati Jerusalem namuno nyaguli yalagira dda
Nkojo n'agaana. MA give Gita appointment next week. Nkoye ajjandabe sale n'ayogera bw'ati. Nagende wankoje yangama afanda ali busy. Yamufuula busy paka kati simulabanga. Singa nalaba sale singa ndoza ne radio wanto kyandaba. Singa ndi kubirala. Kitegeeza bona afuna ngodduka. Tojja sigala ngo kusolvinga Bakadogo. Sigala ngo yogera keri Bakadogo bonna. Chovola bas infana bo. Nze nyizo genda ali muzenga afulumya entebe nengwa mu luguudo. Kale nninya. So Gita nesagala kola fujo. So fakati mutambudde mutya. Wetuli kati natuse mu pensioners office. Ne bampa ne ngamba sebo. Bana abantu 10 bo nganya enda bali kugamba twale mu nupu. Muba anti mwatusuula. Na ngamba Gita ki? Ekyo bakitya bawulya nupu baloozo bagenda tugenda kulya misota. Ne mugamba mwatugaana. President yabagamba emyaka 15 omujasi yafuna emitwalo 15. Kubanze tolina kyo nnimba. Bali bansinza lanka naye atenze mbakinze basizo ebyokumanya. Ne mbagamba emitwalo 15. Omuntu ng'amaze emyaka 15 mumuteeke ku musaala omupya omujasi gwafuna mu maje. Atuuleka afunenga salary eyo mubalirire mu mwaka simoke. Bili byali bya nonsense. Mwakikola nati Gita tetunaba kufuna funds naye fomu bazijjuza. Buli omwajjuza n'agenda balindeko beri date them big persons. Nemanga naye afani mu amsims. Naye muli serious. Budget bwetuuka kati sene bagenda kuzizaayo mu defense. Mbu tezina kizakola ki? Kizakoze. Basi bya demigugu ja billioni zi. Batwala byengoma. Balance. Naye abaana bali bweru babona. President kuba desert kanino sakankubuyire nyo kyenazuula research gye nakola. President Museveni alagira ba desert abona babanoonye. Baba fune namba bweri baba sasule. Baba liriro omuntu yali yakolako emyaka 5 oba 4 abakuva mu 687 bamwe sente. Naye bamubayo ba milioni 10 15 bazimuwe atandike ki? Embeera kyo baddo gamba nti mukoze eki konze njala afandikanuka batweka kadde. Kati mugere mu suubula amanda. Ngankola ku nsonga zammwe. Achikole nga ye yesaddake mu kifo ky'okuyita ba desert bagamba buli ajjano nga desert tugenda mukwata otuweje waleke emundu ne uniform bayita bajasa bawumula official ne bakola exercise nga gabalinga abadda mu kukoza ettooke mu binyeebwa muzeyi yagamba kirala bo bakola kirala era baamalayiza computer bakoze ebyo ebyabwe nga bafunye bana abaaki abaliwo be bamanyi nti ba pensioner Muzene bamugamba exercise over akasente ne bakakuba desert bonna bali eyo baga bajja tukwata kati afana lweso yabigambye gwe twali communication beba nalweso yayogeddeko nti muzeyi yabasonyiwa abatagenda official nga bayina obutabo naave eggulu ng'asanga mukazi we ng'olubuto luvuddemu n'eŋŋamba by'amajembe tadde abayingirira eri mu nsiko yayogeddeko ab'ensiko ne bajja batafuna namba yayingira mu UPDF noddukamu UPDF ezebbiri mwemeka fe twatula ntukola structure ya UPDF manyi buli kimwe kyakolebwa nkugambye president yagamba omuntu yene ya deserting amaje aga NRA yakola kubanga tulaba ex gundi yensiko yokka emumala it is a degree naye obuzibu bwaliwo n'entale ezaaliwo abo namba sonyiye mubanoonye mubasasule UPDF act weeri bwoba deserting mu UPDF waliwo emusango gyo no penalty okukola kyovola apanawu maje bw'ogendeeka n'omala ennaku 3 oba 4 absent message egenda wali negenda mu irimizi ne bagicapturinga bwodda absentism oyina kuyita mu kooti ne bakusiba emyezi 6 kati gamba banno nti balekerawo okutyawo banna Uganda mwenna bannange bonna balwanye betwali nabo mu nsiko nga ekyali NRA afanna lweso yakyogedde naye teyakizinguludde bulungi ng'ekiwempe kati nkizingulula mbagamba bw'obanga wali mu nsiko ne tulwana tujja tuwamba no desertinga bw'obanga wali mu nsiko 8 n'ogamba nze bikomye wano bakubi bannange katonga nze sijja kukkiriza nange kunzita n'oweta toli deserta jangu tukuteke ku listi mulina okusasulwa bw'oba kirana mu 6 paka 9 paka 2 meka kubanga UPDF bagizimba structure mu 2 okufuka UPDF ne tukwata dafo y'ennyonyi ne tukwata malini
ne tukwata motorized, ne tukwata tanker unit ABM, ne tukwata PGB, ne tuzimba structure ye J eri strong atidale ne fuka UPDF nali kachiika ako naliko Gita ngani afanika yule ataliwo nako besimu nagamba Gita bampise nino kubera mu meeting ye kola structure, can you go there and attend for me? Yeah, Lanka ntono no chikirira appointment is better than Lanka ba APC babo kati ba brigade ya wabuza APC byebi tumalirize kakati Gita nalimu nolwecho bwobo manyi nti wali mu majo kufutuka baka 2 mugumu naye bizibu debikusanga nova eggulu nova engoromoro nova erukungu nova erogole nova kirakahiru notuke kanga kayumba kagwa mukazimbe naku neziyita onoti okuddayo mu maje muzee kyadizata yakijjawo jeno salegwe nakiwulirako ng'akyogera n'agamba tewachali dizata naye bw'onookola effujjo mu kyalo nobba enkoko y'omuntu ne tukumanya nti wali mu jaasi nga tujja n'akafayiro kali nga tugattagatta myaka 17 genda eruzira abakusibe dizata otowabbye enkoko yetutasobola kukola tulwanirira justice tuli ku kamera ko twogera nga compact justice nolwekyo mujje nze njabba wandiika ebintu njabituusa nze sibbanga mundu ya Museveni sitanga muntu nja kutuusa buli ekyetaagisa aba miliyoni 5 ng'ofunakamu kitundu gende wafande Seddunga bw'obanga oyagala kuleeta information gibuulire kose agambe sebonze bampakamu kitundu Gita bugamba okuwandiisa abantu ate nakyo kyanjawo badizata kubanga balina gye balina okwewandiikira kwera nawulidde gye nagamba nti baabayita era ne bajjuza fo ye bw'amanyi so kati gwe bw'oyita ate ye bw'amanyi kiba kyanjawulo ekyo ffe tuli balwanyi nze nagamba ndiri baleeta nunula kanabadde mu pensoni je nakoze bangambye geno wandika Bakadogo oba obayita abajje bakwebuuzeeko sikunneebuuzaako tebalina w'okulaga president yagamba kola si ekyakolebwa abaana gye bali mu byalo bangambye mujje tosobola kuyita baali basirikale bwotyo nti kwawo wezi buli amanye eri mu kyalo eyo nga weekubagiza gw'oli mu kyalo okabirira basiviyani tulwokuba bagamba wadduka mu majoli dizata ekyo ekintu bakibajjako eyenziro bagisangulawo tokyali dizata kyolina okukola olina oyefunayo akasente era gyekali vayo gy'oli ojje nkutwale wogenda okujjuliza foomu eyo olira oba tomanyiiyo olira nja kutuusa gamba afande oyo yali maje mumanyi kyova olaba baali batugambye bw'oba manyi kisubi nga eri mu jaasi oba naafa muwandikire ebbaluwa nze Gita eri komendi kisubi was a comrade he died ati Kalapata yakubwa essasi ntumuziika I witnessed family ejja kufuna pension nze Gita oba omulala kale bannayuganda mwena mwenna tubaagala nnyo nze mutabani wammwe Gita-Musoke pirika nkulu kisubi nkwebaza bannayuganda mwenna batuwuliriza ku nsonga zenjogedde ebyo byange tewali abinteekamu naye olw'obumanyi n'experience na biki kyova olaba njogera ebyo apiikinga ajjamu ekikuyamba office weeziri ffe tetuttanga bantu tetubbanga mundu za President Museveni naye omudumu gwaffe gwonna tugutunusa President Museveni gwe twagala abofficers mpwira mwogera yogera ebigambo eyo Gita alitaba Bakadogo bana tulabe Gita byagala bituufu ddala Gita alina abantu 10 sebo njabayisa abantu 10 abantu bonna bennina 15 chronic NRA fighters freedom fighters liberators twagala President Museveni tumubuuze ebibuuzo byaffe yagamba general atuwe captain ziruwa twagala pensioni zemuwa bannaffe emitwalo 15 sente ezo muzongereko juzi nasanga omwana afuna emitwalo 4 nangamba afande Gita nkole ntya kati ngende waani ne mugamba ekintu ekyo bagamba ddokiro wajjuza foomu nti nedda obuzibu ki ne bamugamba agenda wandika affidavit bamugamba okuwandika mitwalo 10 najjo tagirina pensioni bamuwemeka ku banka alekayo gumu naafuna emeka agenda tuuka katale ka mmese anyoddeko n'akannalweyiso akabiri kwini yagamba ngati ayina kanya kaddabu ayina kayita simanyi dabuza simanyi nentekamu kaddabuza n'enkuba eŋŋumi kaakati ole bannayuganda bye twogera ebimu bibasanyusa nnaku ki naye ffe ng'abaali abaana abato tulina ennaku
alibe tulaba bannaffe nga bali bulungi tuongera okukaaba amaziga naye nga temugalaba naye nga gali ku mitima twagala President Museveni atunaazeeke okuva lwe twava mu nsiko tatunaazangako nnaku tulaba anaaza balala abantu bali mu hali yabeevuga Judy Bucha kati atambulanga alina amagulu 2 Buchamani kale tubagala nnyo enamba yange mugimanyi bulijjo 0701522200 deserter yenna tofiireeyo tofa ngambwa vaayo bw'oba tomanyi jangu ku briefing enkutwale wali ti afando yali deserter RA 005426 ate baagibba yondala balina gye banzijjako ne bagitwala 1520 nzali bantu wali 15 kyovula njogeranga machine siri wa muzanyo kale atulaba omulungi saagala kusuka wao tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mwera bye bye Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school